people coming in my inbox bakuswaziza weswaziza nandikoze ekinze. I was giving my speech, someone came in. Alisawa zino omuntu agenda kuva yagambe Malevu oli kumuka musajja biki how could I know nti muka musajja si yagambe nga n'omusajja tomumanyi nga si yangambe n'omusajja simumanyi. Okay, basiwe ne wanya mugamba mutyabali Kachumba TV kanso bitambulira ddala bulungi nnyo naali ku mikutu gyonna gy'osinzidde okubeera nti n'otulaba nkugamba kyokola kyamaanyi nnyo. Olunaku olwaleero nfunye omukisa nti ndi n'omusajja omusiguze gwe mmanyi obulungi nti nno Malevu eyasigudde omukyala okuva ate ku musajja waffe omusiizi w'enjala era empire zimuyitamu. Bamunkubidde oluyi nange wendi ne ŋŋamba nti weewaawo naye mufunye atubuulire omukyala ono basinkana wa yamulimba yali akimanyiiko oba yali takimanyi nga musajja wattu naye yakigwiramu awo. Munegatteko ate nga muteeseteese emikono gyammwe wamu mu bibatu mugambe nti nno welokaamu omusiguze. Kugamba oti onyanjudde nti n'omuki abantu beda bagamba nti Malevu omusiguze kati nange nkoledde bantu kati wabula ne mbagamba nti kiri erigo kikira lifayinga ezo beera nga omukyala yakutusula mu katega abakyala babitukola ebyo. Ogamba otya sebo? Wabula bannaye ndi bulungi ogamba otya? Amannya g'abantu oyagala kati kutandika kwanjula nga nga Makono ono wagundi oyagala tusibako ssebo by'oyagala nkwanjulemu nga Makona? Nedda tokikola. So njagala obeera nga mbabuuzaako yenze Malevu muzzukulu wa Zibondo Wegomba amannya gange amatuufu bampita Ali Kasawuli. Ali Kasawuli kiwetuuma Malevu? I feel comfortable n'erinnya eryo era abantu abamu batya by the way dimpita nda abantu abamu nga bajja mu kabox kange nagamba ate lirye bakuyita ku TikTok wanze simanyi erinnya lyo eryo Malevu ly'erinnya lyange. Okusooka nali nti odikuyita nga manyi bakuvuma. I feel comfortable with it by the way. Yes, lwakuba nti ebirevu byakula mangu oba anze natandika okufuna ebirevu nga ndi mu P5 nenfuna kakalevu akamu nga kawanvu bwe kati bwe natuuka mu P6 ne butandika okuba nga kati akawanvu nga kwe kali nga waliwo obufuuyirira. By P7 nalinako obulevu wano nasoma senior wano nze nga nina ebirevu naye ate nga saali mukulu. Kati kogwe kokozese advantage eyo wetuume Malevu. And by the way simanyi na butyana bwe lyajja erinnya lya Malevu munnaye naye naye nagenda ozuukuka nasooka kwetuumawo erinnya naye neetuuma ni Batibwai Alex. Batibwai ono fresh bwai nga yakajja nga kabwai ako Allah Wizibwai Batibwai Simagoni bwai abaana nga beetuma bubwai awo neetuma Batibwai Alex nesooka nenkikubira awo nenga nga tekiggwa. TikTok bwe yajja nenga nsooka neetumakawo Ali Official nenga Ali Official naye ampulira tekikola ki siri kafa dema yo tekivaayo neetuuma Malevu. Alo okwetuma Malevu nembigatagata andi nze sirina kika kya content kyesaakola ku TikTok. Sina ng'oyagala kubeera sita ng'oyagala kubeera kiki nga njagala bba wakabi era nze kati bwondaba nga nze oba nyambadde ntya oba ntya okirabirawo nti ndi wakabi okitegeera oba ntya because kyandimu njagala okigamba omuntu andaba omuntu omulala okukkiririzaamu yegwe alina osooka okukkiririzaamu. Ndaba nnyo abantu nga beeyita basita oli n'avaayo n'ayomba nti lwaki weeyitamu sita ani yagamba oli sita? Omuntu asobola okuba sita wonna waaba ali okitegeera. Omuntu tolabangako omuntu nga ku kyalo nga bamumanyi wakabi okitegeera nga ku kyalo bamanyi gundi okitegeera ng'oyagala kino gundi osobola okuba sita mu bizinesi yonna osobola okuba sita ng'oli wa booda mu booda bo nga bakumanyi oyagala booda ya okitegeera gundi. Ekigambo sita kigazi era bw'obuuza ng'oyo omuntu singa weeyitanga sita omuntu nagamba ani yagamba oli sita omubuuzanga nti sita kitegeeza ki ojja kwesanga nga nalina na ansa yakuddamu. Lwaki? Bakiwulira bo balowooza oba sita kiki naye sita kitegeeza kubeera ng'oli popular mu area mw'oli mu sector mw'oli. Let us assume bw'okeera ku makya n'ogamba Malevu afudde okategedde buli bamanyi nga Kachumba ali afudde nedda Malevu agambye ekintu kimu obudde buno Malevu oli wakabi
ebyaddala kati ng'oyagala okukakasa ate ngenda kugeza video naye abayimbi banyiiga ate ngenda kugamba oteekeyo video n'omuyimbi wo owakabi gwe bagamba owakabi naye ateekeyo tuyiteewo essaawa emu tukebereko naye tubireke Kajumba ali muleeta ebizibu tugamala okwogera bino ebintu wano zotetera ebizibu gwogera eri oseke obudde buno malevu oli wakabi naye ng'abantu nze bagamba by the way wekkirizeemu ng'omuntu nze okwetuma malevu nze nasooka kukkiriza ne ŋŋamba I want to be a star wallahi nze naagala okuba owakabi andi nze taata wange yambuuzaako edda nga nkyasoma naŋŋamba oyagala kubeera kinemu nga njagala kuba presenter naye nga simanyi ngenda ku presentingawa ngenda ku presentinga ki era babikola batya omubuto ng'oyagala beera mu media ensi ekutegeera kubanga nalabanga ba presenter by then twalinako ba Moshi twalinako ba Ramiti baddagala sirwanga twalinako ba Namulindu abakasuku nga I want to be in that caliber otegeera kasuku abantu bamulaba kati nti TikTok enegize naye okuveda nga wakabi otegeera ekintu ekyo so nali njagala okuba ng'abantu abo nga nze ndaba be babeera mu mataala otegeera yakyaza omuyimbi ate ogenda omuyimbi atuddeawo nga awuliriza yotegeera nga ndaba kyakabi kati Kacumba alinze wano nkyazizza nze ngenda kubawo omulala atuule gw'osigalawo okategedde kitegeeza oli omuntu agenda sigala gwakulaba ate ffe nga tukoze eki kati nga nze njagala kuba ekyo so oteekateeka ekivulu nga tetunnabatuuka wano mu ssaga kuba zaavudde ku kivulu ekivulu kino bakiyitaani okiteeseteeseewa era adiyo gijjawo egamba nti nno nze malevu ntuuse otegeka sheeno kati nze nategeka abantu abasinga bakiyita kivulu by the way naye it's a trip, it's a kind of trip nti road tripping nti omuntu ogenda mupikinga ku pick up location gye mba mutaddewo kati nga ffe twateekawo Oryx nti ogenda kumupikingawo mutwale Entebbe kati nga nze gye mbatwala ku Lutembe beach bavayibinge bakube pate banyumirwe oluusi oba otaddeko abayimbi ngaabo otegeera then omala obakomyewo ku eyo pick up location nti ffe twakijja kino kyava mu bivulu nti omuntu bivulu byabangawo ng'omuntu alanga Entebbe ne mwetwala Entebbe kati ffe ne tugamba nedda kati ffe katulange road trip abasinga bana bagenda Jinja but nze mbasuubiza nze nja kukola nga trips za kumpi reason njagala omwana atuuke ku kifo mangu anyomerwe tugenda ng'ejjinja ne mutuuka ssaawa 12 emu ngate mulina okukomawo nga bukyali kati mutuukayo mugira muvaayo okategedde omwana ekyetaano nga kikoze ki nga kiweddewo kati nze ntuula awo kuba mbuuza idea njijjawa nze ntuula awo nakusooka ne nkolayo kasho mabegako eyo nenkolayo kasho bali bakayita abaana b'eka live in concert nakateeka Ggangu eyo naye abaana b'Eggangu anti siri basonyiwa anti nakola show nakuba obutabo 25 nga buli katabo kalimu tiketi 25 nga buli tiketi ya 15 anti natunda okuyingira kwa 15 anti natunda obutabo bubiri okuba obutabo 5 25 buli katabo kalimu tiketi 2 mwezi kitegeeza abantu 2 bameka natunda obutabo meka ate akamu nakatunda eno ku ground nti ngwakuzeeka tomanyi oba anajja oba tajje okategedde kati akamu wali ku kifo akatabo kaali aka abantu 25 otedde adisemu ebidongo otaddemu buli kimu bannaye sho bannaye nze basajja bateeka sho bannange bannaye mbawo ekiti anti sho simanye sound manye security ate zima babawunsa bali munda kyokka olina poliisi wagisasudde mbwadde ne babawunsa bali munda manye ekifo manye abiki drive bannange anti ekivulu kyankuba ssente yange yonna nenzira kuwolani otegeera nanze biki kiganye musho kati nze musho bajjanga ne zino tiketi 25 ziggwawo akatabo ne kaggwawo ako ngenda okujja jjukira weewambamu ngendo tuuka mu mmotoka tiketi mwezivanga obutabo bukyakoze eki ngamba kiwaniki kati ntuula mu mmotoka nga waliwo kebakwatako nze kyesaamanya nti ako kebaali bakwatako keeko kebaali batandikiddewo kebakola ki kati abaana bajja nga baŋŋamba malevu kibiki mwana sirinaamu kankuweyo 3 nyingire n'ogamba ekivula ekyatandise dda mumuwe tiketi kakitegeeza kuba 25 kwaliko naye ate n'abe3 kati ekivulu okivaamu ekyo kikusala bulungi flat nzikiriza nti kinkubye nsooka nzira kuwolanira sirinaamu ntandika nziramu gatta omanyize ndi musajja alemerako nza nti Kajumba ali onkuba leero enkya nenkomawo wemba nina kyenkwagalako onvuma leero enkya nenzija
Kulaba olina abagagga bangi ne ngamba abantu abano bonna obafuna oti. Anti zonvuma lero enkya nenzija. Kubanze we mba nkwagala Kacumbaali. Kyonna kyogenda okunkola ogenda kinkola sikulinako buzibu. We mba nina kyenkwagaza. Nkutidde. Anti show yasala ne ngamba Holland kati nensooka nentula nebuuza ki ekinsazisiza akavulu kano akalayisi. Era bannange abantu gye wakulira ku kyalo bakisiru. Wakulira gangu. Gye nakulira naye muganda wange. Kati ogabe gangu abantu be nakuliramu naye soweza abantu 10. Abantu bagatwagira omwana waffe kituufu. Abantu b'okukyalo oba kiki mwana? Tebaagaliza. Abantu b'okukyalo anti babeera mu kirimba oyo agenda tuyitako oyo agenze. Okyegera mwana. Ne bakyalibo b'osamba nabo akapiira abo bajja be 250 boobalayo bali mu show. Ono abadde ki? Ate abamaga kyali waffe tujayingira bwere. Okategedde oli najja n'agamba gw'osubira agenda okugula VIP ey'ogumu ekitundu. Najja n'agamba Levato abitegedde kati. Ati nateekamu obutebe VIP nga ordinary eno yimirira. Anti ordinary yatuula. Ate nga VIP n'atuula eriwa. VIP yali agumu kitundu. Ne bagaana. Naye gwe bivulu. Era kati kinkuba ngamba naye kiwani ki. Ngamba nensooka neebalamu ne ngamba kyufiteeka mudayika mbadde sinnatuuka. Ngenda okubamu nendaba numbers ze nalina zaali ntono. As well as nali nfunyewo exposure naye nga abantu tebamumanyi nnyo. Nga sobola kujja gamba Crown Japan nti taata bampeyo $20 nina akavako. Okyegera. Sobola gamba mugagga yenna nti obadde Rick Funds mukama wange bampeyo 20 nako kaki akavako nga tagenda kukkiririza takumanyi okyegera. Ngamba kati awo nensooka nenzirako ne nga akankole nnyo. Okategedde. Katonda mbeeredde mulungi siina nnyo numbers nnyingi but abantu ne bammanya. Ate abantu ne banjagala. Nti mu mbeera yonna abantu ne banjagala. Kati abantu we banjagala nendaba nga abantu banjagala ne mmanya nti kati no one nsobola okufunayo okukolayo ka trip nga ndabye maze kufunako ku connection kyaliwo akututte wano manyi bire ebintu bya connection oluusi Kacumbaali akubiri agamba tulinawo omugagga tugenda tutegeera nakutwalawo kati n'omanya nti Kacumbaali wantutte wano nkola oyo omugagga mukolera nemukola notakuba Kacumbaali kikono ate era omugagga n'oteeyisa bubi omugagga nawe nakukkirizamu nga ne Kacumbaali amukkiririzaamu abantu tebakimanyi nti omugagga asooka okukkirizamu Kacumbaali nga nawe akola ki akukkiririzaamu abantu babalowooza nti gwe olina ovaawo bakkiririze mwoli yekka. Nakutwalewo omugagga ate n'omukuba ekikono n'omukuba ekikono aveewo. So ate singa Kacumbaali asigalawo eyakutwala ew'omugagga nti omugagga oyo awuliriza nnyo Kacumbaali kuba ye yakutwalayo Kacumbaali. Amanya koodi nti mugambe bw'oti ajja kukola. Okategedde era ne woba omwagala ku pulesi kati ngaawo abagagga bo babeera busy. Ono Kacumbaali yaso omukubira amasimu kuba Kacumbaali tomanya gye baava. Otegera so omukola esimu agamba mukama wange jangu wano olina okukola ki? Okubeerawo olina okubako gy'okola otegeera jangu tulina omusapoti ngoma natete olaba ng'omugagga ze ng'akuwaddeyo ku ssente era nze awo ku pulesi baabaddewo otegeera ng'oli azze because kyaliwo otegeera najja n'akuwayo ku ssente kati mpimamu ngamba kijja kijje kankoleyo ka trip kati ka trip mbala nti trip owala omuntu gw'otutte gw'obala okategedde nti emmotoka abantu b'olina emmotoka gy'okola ki togenda bbala biki mbw ate mbala ogufunga gunene mbw ate mujjemu babiri nedda b'otutte b'okola ki bw'obala kati ngenda okulaba nga trip neofuna abantu 10 still osofunako emitwalo 10 n'oba nga era ofunye amagoba ne ŋŋamba ateeke trip kati nina fani base yange y'abakyali bange be nasomanga nabo edda tulina group bakuba zi trips ne ŋŋamba njatandikira ku bano balingaaga ne ŋŋamba ne we najja mwaga njatwala abo ne nga akanteekeyo trip ekijja kijje nenjituma tondeke entebe ku Lutembe beach masavu ku masavu mitwalo 4 tondeke entebe Lutembe beach masavu ku masavu okalegedde emitwalo emeka nenga kati ennaku z'omwezi ziriwa nti 7 ogw'omukaaga namala okaliculetinga byonna nasoka nempima neŋŋamba gundi aliwo show eriwo wano gundi aliwo ati nze kanteekewa lugenda beera lwakumeka lugamba lwa Sunday trips basinga zikuba ku Sunday okyegera genda kumanya ne mugenda ne mujjalirako eyo akawungeezi ne mukomawo yamaani kati nemmanya nti kati trips zino nziyingidde naye kino ki professional kisukka ku kiri kyembadde ndowooza okategedde kuba kino tulanze tukoze kati nemmanya nti nina okukwatagana ne ba CEOs abategeka trips abatwala abaana nina okukwatagana nabo njogere nabo banyambeko nabo bampe ku fan base otegeera era ne making sure nti era Daddy Moshi wamulabyewo yabaddewo ye president wabagondi waba trippers abatwala trips Daddy Moshi yabaddewo ne gundi
waliwo kyali wange bamuyita Shani Events naye yabadde waawo oshegera abo bategesi ba trips kati n'omanya kati weda Dimoshi yangamba ajja kumpa gundi ajja kumpa drones 2 ez'abantu ng'ate basasudde abantu nga basudde drone 2 ate nga ne drone nga bo bagirina mu drone yaabwe okategedde kati ekyo kati namanya nti I have to be professional nina okukwatagana n'abantu bano kyekiri kye nakugambye nti nze wembaka kyombaali nkwetaaga muganda wange oyinza kunneekulira mu mulago ati ne mwekukubira n'onvuma n'enkyankuba oludde abantu wafunye dda abatagenda kuswaza sinnaba kufuna bantu tokikola ate obudde buno olinawo emmotoka nga mmeka obudde buno ali obudde buno n'obala nti nina fan base yange n'obalayo abantu bongaaga n'obala noga kiki kati n'obanya nti Dad Moshi waba bikoze naye bana ataano bange n'obanya list kale noga ninawo enkaaga weziri otegeera kati noga era n'osinzira noga nti kati nja kusaba era nze nsaba Munnayuganda nze ndi musajja munaku nze nava Gomba kati Gomba wala simanyi oba Gomba omanyiyo Gomba wala ante Gomba wakuwugirange wala naye kati nze mu maka gye nava otegeera wala ate nenja mbeera nga nzize nga nina okustandinga ng'omusajja otegeera so kati nze nantunuulira omuntu abankuba ekikono neewuunya nze ebizibu byenna akuba ebikono ebali akuba ebikono naye kati weebuze maliva omukuba ekikono ani yali akubye ekikono ekikuluma owaayi ndeka munnaye naye nze ebizibu byenna binneemalira okunnettira nkigamba abantu nze ebizibu byennina Kacumbali binneemalira okunnettira gwe newoota nkuba kikono bigenda kunzita bimmala kuba mbirina okategedde kati gwe ze newoota nkuba kikono ndekera ebizibu byange binneekolereko ate nga bwensaba Katonda abijjewo kuba mba nsaba biveewo oba otegeera sobola atuwategeka obuntu nga buno ogamba abantu munyambe mujje mukoleki muyambe omusajja mugende e Lutembe obulamu butambule kale kakati tudde ku ssaga omuwala ono Maria omufuna ddi era omufuna otya kati Maria nze Maria abaddemu mu internet akuba abantu abamu tebakimanyi abaddemu tabaddemu tebamumanyi naye nga abaddemu mulimu abaana abangi abali mu internet nga tebamanyi naye nga mwebali okategedde tulina n'abakaddiyiddemu ng'ali mu entertainment oba mu industry muneeno naye nga tannaba kakuba okategedde nga takubako kuguli kuga nti oba ki naye nga mwali kati Maria abaddemu Maria mukuba amujjukira nze mbadde nange mu industry ate nje tutambulira biki bivolo kiki waliwo ekikakasha akamu ke nagendako bakaali kani manya lyakwatagana nnyo n'abantu b'ebinyaanyaanya kati lumu ŋŋenda mukagundi mukasho somewhere there mu meetinga kati mu kumumeetinga twebongako Holland kati nali ntandika okukola zi live awo ku TikTok kati ansanga ku live jjukira twebonzeeko eri ansanga ku live mukusanga ku live twogera ku live tusooka tujazinga n'abawa vibe nnyo nno ngamba Holland n'olulala engana naye lwaki yenze host omwana nze muwa akatebe otegedde ate ng'omwana nenga kijja kikole ki omwana ne mugamba no wategedde ensonga ziri wezi ne wezi nze omukazi yaŋŋamba nti oba kino nti oba kiri nakulabako ko olumu naye ku Power King yali esho ya 10 timuludde dde ebbanga mwaka singa gumu tegenda wera egunaba sho ya 10 yaliyo omwaka ogwedeza alina kuba gwali mwezi kyawa round oba gwalinga 10 oba kwa 10 gwa mwenda round around yawo so kati omwaka tegunnawera naye nga twetambuddeko emyezi gyaffe otegeera era najjakawo naye kikyawo nga process ati then njogera naye nze omwana buli we namukubiranga essimu era bannayinze kambagambe ekintu kimu bannange era abasajja olaba anti omusajja ogenda kufa okutuke wenna oggwewo nga tomanyi kikutta naye ngaekikulya mukazi kaddemu omusajja ogenda kufa wenna oggwewo okutuuka amagumba nga tomanyi kikutta naye ngaekikulya mukazi anti omukazi asobola okukola ebintu nga tokimanyi nti abikola naye ate nga abikola anti omukazi abadde n'omusajja for that time nga simanyi
nga bw'omukubira essimu akwata bulungi agikwata we mwagalira ajja nga ne ku live abeerako ate kugambye twefunako ki ate nawulidde mu njogera zaabwe sima bagamba bali mu myaka emeka you can imagine ng'ajja neewo n'okwatamu obitegedde nkugambye nga woomuteerako nti tugenda mukko wano kuba yayagalamu kyakalamu titugenda mukko wano nga abaako kati awo wemunebuliza oyo omusajja wa kikaaki oba engeri gy'abeera nnyo mu njala avaayo essaawa 4 lwakiro musajja wati kubanga kakati nze kankugambe ebigambo olaba omuntu nalabye abantu abamu nga bagamba yalala biki naye nze kagambe ekintu kimu oli yagamba nti omuntu oyo amanyi enkuba gyetonnya ate atanayitayita yatenda nnyina okufumba anti ebintu bisoboka gwogamba bya bulimba wait nga kiri mu nnyumba yo ojja kakasa bajja kugamba nti omwana akuba kitaawe olayire embunzi omwana tankuba wali kufunyiza ebikondo olijja n'otunyumiza oba era ku press conference gayajja sooka ombuuliremu awo moment eyo kati omukyala nze naye twalina program of which alina okujja ku press yange because I had to introduce her to the audience because kimugaye nti ngenda ku introducing eri abamawulire ne mugamba ngenda ku introducing eri ojja ku press conference wagenda bawa abaki abantu era I'm very sure nze n'omwana oyo we had even moved nga tugenda nako kati ate bannange era bino ebintu bizibu bw'okimanyiriza n'oyo omwana tuba tutuse ne ku level yogenda okugira okukamingira ddala ini nga genda newaabwe ebyaddala kati awo kyesimanyi kuba kati n'omuntu empulira gwewuba neebuuza kati omusajja okategedde ano wakusanga kuba era kutwandibaddeyo ffe kamera ntuziteeka okategedde tuli mu makanzu kacumbali olina ekkanzu yo yawayita ogyambadde tutandika kudduka misinde okategedde ng'embeera ebawo nga we yakoze ki omuntu nga obeera mu maaso ga nazaala lwe luyimba lwalukaga nti nazaala nga bamulinnyalinnya mu bulega nga nazaala bakusapata oluyina ogw'omukaleeka ka nazaala kambuuze gayo no bwe yazze ko agwe abadde ayogera mu kumutunuulira wali omulabyeko oba gayi simulabangako even in fact sikirowooza nga nako namulabako sikirowooza nga nako because I was like nabadde njogera then I saw someone coming in nedowooza abagenyi nga badde bawudde bakola ki ba eno okula omuya yazze ayimiridde awo nebuuza ekiwandi ki era ensooka nasoose ne mulaba naye nsigala nga njogera okategedde kati namutima gwaŋŋambye oba you take a moment and you recognize the presence of someone coming in okitegeera naye ngamba anjogere okitegeera n'abazze wanaaba emusazi mukola omuzala ajja mu recognizinga then nga nkyalowooza ebyo ngenda okulaba azze ayimiridde awo tatudde ne nga I was like ono mugenyi kyati okategedde ensooka nenjira microphone wansi ate ngenda okuwulira gwe nnyaba okola ki wano ngamba ye omwana gwe wadde ogambe kyuka mu 36 n'atandinga ng'afukamidde wansi awo ate mbuuza omuya yaabuuza gwe okola ki wano ate onaabo era yoza like ate gwe omubuuza ngaani omanyi omwana wuwo otegedde nze mmanyi omwana wange omwana yasuze waki tulina pulogulaamu neidi byonna bigenda kuggwa maki masavu ava ku conference tudda besi otegeera n'ebisumuluzo bya piki yabirina n'ebyenyumba yabadde akirina ekisumuluzo era we yabadde agenda mugamba owaayi bikole ki ate omuniga gyagamba nti ate ono simanya ngaono muzimbu simanya mbadde ku live manya maama waŋŋamba omwana ono maama we wali yogeddeko naye ku ssimu oba no kati bano abakazi simanyi oba nayogera na maama we but nina omuntu gwe mbadde ncommunicatinga naye si buli kaseera but once in a while naye kati omanyi oba abakazi oba akuwadde maama we oba takuwadde maama we because if the incident is like this how will I tell you oba how will I prove you nti no mbadde njogera na maama okategedde wakati awo oluyi lwakutte sooka otubulire ku luyo yasoose n'akuba omuwala I was like omanyi nze siri muntu wa buvuyo kugiraagira era nze wabeera obuvuyo nze nzirawa nzira bbali soka nakipa kyomuwala oluyine nga era we nabadde ndi nasooka nenjiramuko ensonga ziri nomanyi nno kati wano omusajja ali ki
ate ngenda okula tunuulira omukazi nga naye yegiraagira nga no kati waliwo ekitali kiki eno abantu baŋŋamba malevu biki omanyi banne ate bannanga ab'amawulire ate abamawulire basobola okukussa nga bakugamba osobola gendayo emundu eyo teri kuyita mugendayo nga yayagala kantu anti byaŋŋambye bakuba batya omukazi malevu ngo ne bakuba omukazi ngeri nga wali kuba batya omukazi ga nzira mu maaso musoba ekiwaani ki omukazi yajja akola ki omusajja asigala mu maaso kati omukazi ayiseemu agenze nze omusajja simumanyi asigadde mu maaso ndi wano mubuuzo wayi buzibu ki nagenza okuwulira baba anti oluyolo lwannumye anti oluyolo lwandeetedde obusungu simanyi nakumanya anti oluyolo lwe yalunkubye ekituufu yankubye sirapu yazze nga simanyi nakumanya saategedde naluyiwe lwavudde wallaayi nze nagenze kuddamu kutunula wano mu buvidiyo nendaba omukono guno ngenza okula papa sipiidi gye lwabaddeko togirabangako nsokera nenjinjawo bwe nti nga ndi wansi tatya musajja munne nga kati nno wano ensonga zikoze eki ziwanvuye zifuuse za ddala nkiringa zirawo wansi oluyi lwange ne lunnuma oluyolo lwannumye era bannange omukulu oyo njala mutegeeza ekigambo kimu ate bantiisatiisa akutiisatiisa kati bantiisatiisa batandise okunkubira amasimu baŋŋamba bagenda simakumbuzaawo bagenda kunsiba byonna we binagaana simanyanga biki ate omukazi nawudde bamubuuza omukazi nawudde agamba ayagala nze omukazi ne vidiyo nalabye ng'ate agamba ate abantu baŋŋamba malevu booti nange mu mutima nkiwulira kati gwe kiki owulira mu mutima nange mu mutima nkiwulira omukazi omwagala naye ate omusajja ŋŋamba omukazi oyo byonna we binaagaana wakiri ngenda kukuloga kaakati omukazi ono kuba omusajja naye alaga nti naamwagala naawe olaga nti omwagala omukazi ono kyanjawulo kikyalina omukazi taba na kyanjawulo abakazi bonna be bamu just omukazi omutegeera butegeezi otegeera omutegeera butegeezi because oyo omwana ayina akabina ayina figa otegeera abaana balina zifiga otegeera naye omuntu omutegeera buki kati nze ndowooza nnyo ku kintu kye mbadde nzimbidde ebbanga eggwanvu ate okuddamu nzimba ekirala z'oba otaddemu ziba nki saasira ate oli yamala naye emyaka eno olwo ye ataddemu mme anti kati sigenda kubala bannayimba baalidde ki nga sinamanya kitwalidde wange bw'ova ku zizo omwana ono waatuddeko naye ne mwogeramuko okuva incident olwo yabaawo tunatuulamukko naye twafunyeko Coca-Cola ku ssimu ng'era ye munjogera yalaga nti ayagala nze naye ne mugamba kuba yaŋŋambye nti kuba namubuuzizza why all this time nga sikola ki simanyi era lwaki kyalidde kirina ku happeningira awo kukavako kange ndi musajja munaku otegeera kukavako mwana omusajja kwaze kwakoledde ensasagge abantu abamu mu kusooka balowooza nti nno era n'abamu balowooza nti nno sitanti kikoze sitanti oba bituufu kuba engeri gyonyonyeddemu olaga nno bituufu naye abantu bagamba nno yabadde sitanti erabika anti kati wano e Uganda walaba wano e Uganda omuntu bamutomera ne bamulinnya omutwe ne gwatika omuntu n'agamba sitanti otegeera wano e Uganda omuntu bamutomera omutwe ne gwatika n'agamba omuntu n'agamba sitanti ate era wano e Uganda abantu bagenda bafaako mubateeke mu ttaka nga mukyagamba oyo ali mu sitanti ne kati ne mukunja bagamba ali mu sitanti you can imagine wagendako ewamukunja natuukako mu ddwaliro ewamukunja walaba embeera gye yalimu omuntu n'agamba ali muki katulaba bagamba mukunja nti ali mu sitanti kati ate olonze malevu alina okutambula ozanyisa eggwanga Uganda naye ate era eggwanga Uganda anti omunnayuganda katanda kuswaza takuta omunnayuganda ayagala akubeereko paka ku ssaawa esembayo nze nafunye abaana abantu abajja mu inbox awo ne baŋŋamba ebigambo ererere mbalaba mu comment section omwo ne ŋŋamba kale ono naye ekirungi abasinga basajja abasinga basajja so naawe lwakuba nti ffe Mukama atuyambye nti kintu ekikutuukako basomanya nti malevu kintu kibadde bwekiti ne bwekiti gwe biyinza okutuukako nti tutamanya naye gwe ng'omuntu olimanya gwe nga gw'omuki
era ebikudukangako jjukira nga akagambo kano nti Malevu yagamba webirindukangako nze ndikola ki anti bagamba nti geya neibawo nti omukazi yanobye oyo neiba alina empisa embi naye naawe jjukira nti oli musajja ojja wasa mukazi okitegeera kirowoozeemu tewakula naye kati naye bw'alino baba bali kuyita ow'empisa embi. So mu mbeera eno famire yo ab'emikwano baali yakitinze batya coincident eno? Anti kakati waliwo otuuka nga naawe kenyini tomanyi. Abantu baagala okumanya famire yo emikwano gyo n'abantu abakuli close baawulidde batya coincident eno era baali yakitinze batya? Anti kakati waliwo otuuka mu mbeera nga naawe ng'omuntu tomanyi kituufu kikyolimu, omanyi kye bayita depression. Anti nze nspendiza ennaku nga 2 ng'essimu ezimu sizikwata nemmanya kyaŋŋamba kati nebuza mutandikirewa okategedde neŋŋamba awolanya teze kikintu kiina kyolumu neebuuza muntu amanyi obanga waliwo ensonga gyageno nga nebuza kati ngenda muddamu ki ngenda mupuluvinga ntya era ngenda bimugamba ntya bino. People coming in my inbox bakuswaziza weswaziza nandikoze ekinze. I was giving my speech, someone came in. Watondera abantu kwekyo kyatuuseewo? Yes, sisobola butabitondera abantu kubanga waliyo abantu abagala Malevu abagamba nti Malevu yatuswaziza biki abantu abagamba nti Malevu yatuswaziza. I'm very sorry but again mwino manya ekintu kimu, I had no control. Oshegera I had no control. Ate kana akasajja bannange era kana akasajja banne kalabika kituufu bya ddala kakola njala anti kankubye oluyine nduwulira nga akabaawo natumatuka kawuma neŋŋamba era we nagendedde osaba ebisumuuza ompa ebisumuuza oyita tompulira nga mbisa wa supiidi nga njagala kuvaawo anti nga ngamba kayinza okujja. Abakazi bangi lwaki ono tomuta n'ofuna omulala? Ati abakazi bangi naye nakigambye luli nti nze sagala nnyo kudda mu bye nabadde namaze nti ekintu kye natandika yanyo nnyo mu binge n'ekyo because abakazi banjawulo n'entegera y'abakazi yanjawulo as well as n'entegera yaffe abasajja yanjawulo era kino nja kukikugamba onenya omukazi nti mubi gwe how are you okategedde kati nawe olina okweluukingamu n'ogamba nange ninamu ebitateredde n'omukazi oyo kamusaasire ng'omuntu bino byaba bakoze bitateredde n'ogamba wolan okitegeera ne gwe ngenda okufuna era naye alina obumogo bwe okategedde ke nkugamba. Kati sawa zino omuntu agenda kuva yagambe Malevu oli ku muka musajja biki how could I know nti muka musajja si yagambye nga n'omusajja tomumanyi nga si yaŋŋambye n'omusajja simumanyi. Bubaka ki bw'olina eri omusajja? Obaka bwe nina eri omusajja abasajja mubeere serious ewaka ekisooka abasajja mubeere serious ewaka take time ofe ku bantu b'owangala nabyo ewaka mwe mwefuula bize mwe ne mwefuula serious gwe nolowooza mbu nno byokola gwe wekkaasi gwe kafuluwa okukola gwe si gwe watandika okukola ate era ne bw'onaakola abasajja bakoze ate they are still working okategedde. If this guy ono guy banena simaina kumanya banena nakwesa n'ekigambo mudongo nnyo ono guy na mudongo nnyo lwanki Malevu ntuuka nti okubeera ne mukazi ogwo gweta mukazi ogwo baze naye emyaka ena nebeera naye for all that time nga tomanyi ng'omukazi mukubira n'essimu najja w'omwagalidde abadde we mwagalidde najja we mukubira essimu n'akwata gwe ng'oliwa era nawulidde simanya awuza mbu simanze embeera bizinze omuntu ng'okyali bize lindako ofuna omukazi tosumbwa abaana b'abandi sooka omaliriza ebintu byo anti mugenda tunyigira mujje mutukuba empiza bwerere mbu ate nga mumuliko obuzibu. Abakazi olwo bo abaana abawala manya kyoyagala omwana omuwala standinga ku mutima gwo gukugamba ki abakazi bangi bali mu bufumbo naye nga tebandibaddeyo nga tebaagalayo naye ng'aliyo agamba naakola ntya otegera banaagamba ki ye ate abazadde n'abannyonnyola ki all that is there but obuli obulamu bubwo omusajja mube ekiro ng'akukuba ebikonde mbuliri teriyo kuba wabweru akola ki
bw'atakulekera za akameeza kumala wiiki teri kuba wabweru akola ki bw'atakola ki sompino teri wabweru akola ki kitegeeza obulamu bwo gwe ng'omukazi you have to cater for your life and you have to care for your life again. Otya manya ky'oyagala, bwe batakwagala vaawo, jangu gye tukwagala. Bassebo ne bannyabo ensonga zezo muziwulidde bulungi nnyo, naye kyemmanyi era waliyo abakyala abagamba malevu bamenye omutima nsobola okubeerawo n'engumendinga bulungi nnyo, tonnaba bafuna era tonnabalondamu. babeerawo naye akyubalinze mwana aluyiru kyannuma oba waliwo n'abalala abadde bagamba nga batya okujja oba bajje gendi kuba kati bakumenya omutima ate bayinza okujja nga oli alina ebisaanyizo ebisinga n'ebyoli. Kachumbali don't say it my blaza so kunengera ondetera bizibu bino ebigambo mbikugamba wano ku Kachumbali TV live ojira live TV Kachumbali TV yala kutegeza ebigambo bino tonse tinga mu lugendo lwosoko oleke tutanye wano omwana oli tusoke twogeremu. Tobadde na mukyala mulala nti ono mbadde mwera mu nkukutu yeka gwe obadde naye anti abasajja bibaamu naye era obeera ne bibaamu n'oba ne otegeera kati ekimanyi so kati katugatte kujjako era nga baagala kujja ne babeera kale basebo ne banyama ensonga ndowooza muzitegedde bulungi nnyo sitole mugitegedde bulungi nnyo muntu yeeyogeredde kati muddamu muwanda bigambo mukamwa kampite wano ku mukutu gwo Kachumbali ngamba abantu bannange tutunda tickets mitwalo 4 Lutembe Beach wonna wooli tujja wonna wooli woolina ssente tukutuukako not supporting omuntu alina edduuka business yo oba otunda kyo baki otusupportinga ne tujja wooli n'otugulako ticket naffe ne tukola kye tusobola kukola kikulanga tuyisaamu Mungu wasaasira alhamdulillah otegeera kubanga ate omusajja omunaku nga nze Kachumbali we nakubira enkyessimu nega Kachumbali mpayo omutwalo n'ogumpa nenkubira odagana Kachumbali mpayo omutwalo n'ogumpa nekona n'okusaka Kachumbali mpayo omutwalo n'ogumpa omulo ogwokuna n'agumpa ovuse masiikini okategedde kati obola nsaba omuntu ajje ku Lutembe Beach pick up location tugava Colix nga tugenda Ntebe yala kusuubiza nti ngenda kukutuusa mangu ku beach ogenda kunyumirwa ogenda kweyagala ngenda kukomyawo bulungi Mungu nga ye mubeezi saba Mukama abankuumi kale basebo ne bannyabo ensonga zezo bulungi olina musajjawo ow'amasimu yani bamuyita Derek Phones asangibwa bamuyita Derek Phones asangibwa ku Wilson 1 abamanyi ku kizimbe kya Wilson 1 wala Pioneer Mall weri ekizimbe kyo kye kimu eno ku William Street Pioneer Mall eri wali no ku Wilson Street Pioneer Mall eri wali Wilson Street Wilson 1 yeri yeddako byegasa ebyonza loza kye ekizimbe kimu byegasa okuliko ne pharmacy awe ennene biki okira boti ngewa kibirige n'ogenda wali Mukama bamita Direct Funds twina amasimu agakabi iPhones ezakabi ate era nga ffe tukugamba nti customer yegwe mukwano gwaffe asingira ddala okuba wakabi ate tukuweera ddala ekitiibwa ffe tukugamba nti essimu neeba efunyemu obuzibu gize tukuwa endala Uterevu Derek Phones kati nno weewangulidde okubeera nti nno ngenda leeta akasente konna ke nnina ompe essimu yange baagibba nga ndi mukola baagibba ku live kati nali nkolera ba era omwana yabba n'essimu kyamala ekigaano gamba sebo buno butikito naye nafunye akasente akatono nongera kujjaawo sse Mukama wange tukwasaganye ezisigaddeyo tuneebala mu linnya eryayo ate era bintu bikola masavu omuntu nobeera ng'onyumira kale mbeere bulungi mweraba